eyakatweyongako tuli ku St Apollo Kive Bulaaya Nkumba nga tuggalawo Mission Week tuli ne mubuulizi Laston Omukiibi akiikiridde Reverend Mwonge katweyongereyo. Nzikiriza muchafu wade bana bange, nzikiriza Bannayuganda muchafu wade, nzikiriza Abakumba muchafu wade, nzikiriza Abafumbo muchafu wade, nzikiriza Abasuubuzi muchafu wade, mezaani zammwe teziwera. Olina omukyala wano, olina Owekamalagala, w'okugulu kuli sayidi wano, olina Abalongo, olina Ebisiiba, ku Sande oli mu kanisa. Nzikiriza muchafu wade. Omulembe okuteebula w'omusajja nti awasa musajja, omukazi awasa mukazi, gwaba kiki? Naye yeebazibwa Katonda waffe agambye mujje okukola ki? Mukola obulungi mulyoke mulabe okufuga obulamu bwammwe. Nawe agamba kale mujje okukola obubi, muyige okukola obulungi. Mukama yeebazibwe, muyige okukola ki? Mugoberenge eby'ensonga. Amina. Abantu bagobera ebitali bya nsonga. Tenga wali kamilyo ojja kundaba. Yitawo musimanyi omuwala yange ono yabikula ebitabo mu mutimbagano. Muyitambule wali kuli. Bano bonna bonna ssebo b'eggwanga n'ababo bajagenda wandiza yagwe ng'oli mukuze. Ate abagendayo siwabatiza wangi mugobere okukola eki? Ne muleka abantu abanaabayamba, ne muteeka abatabayamba mubasere. Manyi kuba yayinga nnyo oluyimba simanyi ennyanja mpeketumpeke. Getuwesa omuntu akalulu kubanga ayimba mpeketu ababawumisa. Muyige okugobera obuki eby'ensonga. Kale nawe kabagamba muddukirenga bajogerwa. Abantu bonna bajogerwa bw'oyita poliisi babeta buyambi. Muddukirenga bajogerwa, musalenga omusango ogw'ensonga ogwana kitaawe. Mulezenga bannamwandu neyeeyongera okukka. Bw'abanga badde katebe n'agenda wansi ku mukeeka n'agamba kale mujje 18 mujje nno tuteese ebbi ebibi byammwe nebibanga bituuka olugoye binaabyeruka obuzira ne binaatwakalange ebendera binaaba yemerere Katonda waffe tafaayo kiki kye wakola. Ayagala obugambe Mukama bino byansobako bino byakola ki? Amina. Bayibuli egamba omuntu okubeera omwana wa Katonda akkiriza n'omutima gwe n'ayagala n'akamwa ke n'aweebwa obulokozi n'agamba nti ndokose n'abeera omwana wa Katonda. Kati kabaka n'atandika okufuga ebibye. Yesu yali mutaana nga musira emikono, naye kabaka ng'afuga abasirikale. Kabaka ng'alagira malayika omwana we ali mutaana mugende mumusuule bwejjawo ejjinja bwemugamba atambule. Yesu yayita mwana kubanga kabaka wa kabaka kitaawe yayimuka olwayo obulamu bwamuwanire ng'ogamba leero nange mpaayo obulamu bwange eri Yesu abeere omulokozi wange, mbeere nange Mukama atandike okunwanirira. Newankubadde gankubulireko okuwebuka tekijja kkaana bamukomerera misumaali bajja kubeerawo naye Mukama ajja kukuwanguza. Haleluya. Nze bankomerera emisumaali naye Mukama ampanguza. Mukama yeebazibwe. Yesu bamukomerera
nebamuzika bamuzika naye Mukama n'amuwanguza n'avaayo ekigambo kimu kukkiriza Yesu gwe mulokozi wo tamale Katonda wo olwo kabaka naye kafuga ebyo jala kusoma nawe agamba olwayo mpaayo obulamu bwange Yesu ojja kulaba maama nawe nyanguka wabyomukisa Hallelujah, hallelujah, we are going to see. Omukama atuwa obulamu asaana kwebaza kano ke kaseera okumutonera ku bingi byatugabira. Oyinza okwebuuza lwaki eyitibwa Mission Week. Bw'ati Mubuulizi Godfrey Kato akunnyonnyola na biki ebikolebwa mu Mission Week eno. Kale Mission Week eno mubeeramu okuzaamu abantu amaanyi enjiri n'amaanyi g'enjiri. Nolwekyo tubale tubuulira enjiri eno nnyumba ku nnyumba, ate oluvannyuma ne tujja ku crusade olw'eggulo era nga tubuulira enjiri ng'abantu bategeera nti Kristo asumulula.
abantu bategeera nti Kristo afaayo, abantu bamanya nti Katonda abaagala. Era tubadde n'omutwe gw'obulabirizi Isaaya essula esooka olunywero 18 mujje eno tuteese ffembi. Tubulidde enjiri abantu bategeere nti Katonda alina space, alina gap, alina ekifo kubasobola okuteeseza. Waliwo abalina ebyamasitaani nga sitaani anyigiriza banyigirize, n'abalumisa obwavu, n'abalwaza endwadde, n'abalemesa amaka. Kale nabo bajja ne bateesa ne Katonda. Buli omu n'aleeta ekiri ku mutima gwe, ekiri mu bulamu bwe, n'agamba nti Mukama ekyange kye kino. Waliwo abalina sitaani nga bateesa nabo nga bali possessive, nga sitaani abalimbye ne byaleeta ebyamasanyu ebyobugagga, naye nga ku nkomera ayagala kubatta. Kakati nga badde tebakimanyi nti nno Katonda asobola okubakkiriza. Nabo Mission Week tubayise tubagamba mujje tuteese. Katonda abagamba mujje tuteese, jangu oteese, leeta oluddo olulo ne Katonda aleeta olulwe, oluvannyuma otandika okutambulira awamu. Kale Mission Week okutwalira awamu ne wiiki endala zibirimu okubuulira enjiri, naye kiwantu tukitaddeyo mu ngeri y'enjawulo. Tulaba nnyo abantu nga baweereza Omukama n'omutima gumu, naye y'engeri yokka gy'oyinza okumusanyusa ng'omuweereza. Bw'atyo omubuulizi waffe w'olunaku Laston Kiibi aweera Katonda w'obujulizi. Katonda alina gyanzije olw'okumusembeza n'olw'okumuwuliriza n'olw'okuteesa naye. Kino kya Mukama ateesa. Bw'oteesa naye aye n'ayogera, bw'owuliriza akukyusa akujja ku ddaala. Mukama nzije ku ddaala, antadde ku ddaala. Abayimirira ku TV zino zoogererako babeera ne koola, babeera n'ebitiibwa biwanvu nnyo, naye ekyo kirina okugamba kyojja okulaba ekyamangu ennyo. N'abalaba nnengera ku kyalo nga ndi affe nga bagamba nti eyooyo Mukama byankoledde bingi. Neebaza Katonda ampadde omukisa, anfudde omuntu wa buvunaanyizibwa. Nzaani ntuuza abantu bangi nebawulira nga bawulira nze, nolaba nga bataddeyo omwoyo, naye lwa Mukama kyakola ki kyakola mu bulamu bwange n'ebintu bya bingi nnyo. Mukama nyinza okumuwa obujulizi n'ensiibawo. Ekyo nno kyekyamagero ekisinga okuba ekyamaanyi Mukama kyankoledde, okulokola obulamu bwange. One day nze nayagala okuwakya ku ssomero, tosobola kukikkiriza nti yenza awulira enjiri kaakati. Eyo Mukama gyakoze eki. Ekyamagero ekisinga okuba ekikulu Mukama kufaayo ku bulamu bwange, Mukama okunnumiriza buli kiseera olw'ekibi. Abakristaayo b'enkomba mwebala okukuŋŋaana mu bungi okuweesa Omukama ekitiibwa. Tubaagaliza Sande ennungi, tusisinkane ate kwejja ne bannaffe Abakatoliki. Baproducer bange ne Ivan ali ku kamera kw'ossa ne Sadat edita wange. Mwebale nnyo okukwasiza awamu. Nsigadde nze Namwanga Margaret, mubeere bulungi, mweraba.